Inside Story Uganda, real source of political updates. Mukasekule kasomaji mukamanya Museveni mukape muganogenda mbevulu byako kalinga ka bwonna bukwagwanga ka kamiliyoni nakano bwonna busibizo nambwa twetaaga tukakuba ka alien skin. Yes, yaze kuba amawulire ababambye mukape mbwe inakyeyo kalinga ka kamiliyoni mu bugumyagumya kamiliyoni apoli yumutirawo pa sasi mutwe ako ka alien skin pa sasi mutwe obwo mbumanyi ko bwawo bwogende wasalire ukomone ukola busine ukola tolaba kenzo muntu mulamu walabe ko kenzo ngajoga abantu ako kana inisikini ka besas ne kamara kanirega ba kamiliyoni mu bira wesas tekaina magezi kagenda wano kagenda muno nakapagenda mu depe nenyino ko nenyino yagenda buterevu ne mama we mbwa omukazi anonya sente uyu omukazi abaana oba yabalumyera mu ddagala oluzalo lufu bugenda buni kagenda ne kawanuka ku kirimi ne kagwanga enjaga ekakutte kali kalowooza kawa mu swimming pool nzoba tebunjoka munakamu uyala indi ba mukube essasi ate bampa yaki niye alien skin yamanya agajjawo agamanyira abayaba temugendayo bwekakuba ennyimba temugenda yeeyo mbwa mazi okumazi gennyini gayina ababuwaga agala kulaba Museveni abantu let me tell you obusiru bwabwe ani yava mu ghetto ayina amagezi mutwe nti omuntu yava mu ghetto ayina amagezi mutwe look what Kenzo is a highly disciplined man yali socialized kita socialization yeti tulinga kanembwo bubwa siti ya danger onepangira kakono bolu yine kubalakaza ezembwa nzisizike kamiliyoni taneleka kabolu yine kaso omutwe manyako ka kamiliyoni nakatunulya bweni kali kazenjibire ebyagundi ebyatemo gwa omugwa ne gufumita jeno ne kamukuboli kabesese mukutu I don't respect these idiots. A diploma man is to humiliate him. Then why did I waste my time to do a master's degree? I think he's only in Uganda where these idiots are concerned because they are pampered. Me, an arrogant man like him, Nampam called me 1 to Bagan Yakakum. Can you call it alien skin? Mukodumi wa Museveni yalogoza ndi mwangu ajokonium ntinze mange Museveni yamuwe ekidoli omukachi niye mutukubaganya myaka 10 family yange yavuwadde naye ajja kitegula ne alien skin yana muwaga kutegula mukodumi wa Museveni ajja kutegula mukulu Tamale alien skin yana muwaga kubanga omwana yakajja mukawaga kakubempi mukakuba manyi mukakajjemu abantu abadi discipline tuli bamanyi Evans asingako alien skin yes ne musajja mukaka gondi ono tata wange mato yawasanna mato ono Geoffrey Rutayi yes akasinga emirundi 10 kaina ne nagisi mu nyuma nekajoga abantu akaine nagisi tekamanya nakwekweya ngano embwejoga abantu mbobaka gamba kajja kuba Bobi Wine ngakamukubawo tasobola bakakuba Bobi Wine mpagira Bobi Wine nempulira embweyo eyembwana ejuguli yange kuba Bobi Wine mpagira Bobi Wine nako nenkasanyawo kubanga tukaina makulu kaina ki embwo bwa mazi genyini kayimba mazi obuntu obwo muna abugulumiza let me tell you Museveni has done this country disservice. Let me tell you, when you look at your Obote's time, the people killed the people. Were they knowledgeable? Kasodiranga kono kawa gembo obwa. No muleta no muteka mbanga. Yes. Abatanga abantu basebirumbi bali. Wasebirumbi graduate. Nedda. Why is it that Sebirumbi was hanged? Nenga abasajja bakola ne UPC balwanyalale sibafu. Education. Bote bakolanga bintu ebyo kati ngabuno ngako eyembwa simanyi gundi aligned skin yasoma ki wasini njagala nange Museveni mulabeko and Museveni will reduce himself okusingana musajja I'm no longer working for him because Museveni wakampeko ne bamubira Museveni kusinga no busibwa akwe bataddeko enkofiira I came out and explain Museveni is not a DJ ngomukano libuyo omukano nyakuba risk
This is not the president I fight for. This is not the image Museveni should have. Mpenkoni. Ebyevugo. Nagamba Amelia ne muganze ngenze. Ono si kyamusobola. Mukoddumu wayagala mubbira musene. But at the same time, Museveni is reducing, degenerating into a DJ. The president cannot be a DJ kuja kwa Jamaica. Kati bamuna diro sejjo obutaso mbobu bwa ne mubufudo bw'ekitalo. Zisibufuda bw'ekitalo. Hapana. A person to be ow'ekitalo ayina innovation. Yes. Wadde wasoma naye okoze eki. Oyina by'ovumbu. A person to be respected must be educated. Yes. Naye mu Uganda kati ako kalaba Museveni nga professor Nuwaga batamulabi. Niko ni kamulaba. Kamulaba. Ninga Anti Museveni has been reduced to a DJ. Yalowooza mbu abayimbi no. Nze lwakuba namusonyiwa. Nti omukoddomi wanyeddeko nnyo. Ne muhoozi. Singa nakena ku makyano ngenda mu opposition. Baali mpuliddemu. Tulina ekyo tuyita image building. What image would the president of Uganda have? Mu bantu. Tuwaliwo omukazi nga bamuyita Jenny Francis Kuka. Omukazi oyo yali w'amaanyi nnyo mu gavumenti ya Museveni. Nga bakajja mu 86 Museveni. Yasooka okulwanyisa female card. Nga w'amaanyi nnyo. Okukekejjula abakyala mu mbuga. Yes. Abasebeni ne bamukuba akalulu. N'abeera ewaabwe. Museveni yamuyita n'amuwa deputy principal prefect secretary. Twagenda ggulu. N'ava mu gundi ya gavumenti fenna baali batudde mu ttendo. N'azina amazina nga bwe. Bamugoberawo ne bamuwa obwalagisi. Bamugoberawo? Yes. A state house staff must always depict the respect of state house. Soiza kuddawo n'ofuuka ddiikuula. Bannakalema. Nti bannakalema b'amaanyi nnyo. Kakati Alien Skin yagambye akomange nakuzo mwezi 3 mu okuyimba. Mbwajja kwesimba okuva president. Kuki mbwa mazi ago mazajja kwesimba mutoyi. Mazi nza numbe mukube mu malewo. Naye ina qualification is ezimusimba okuva president. Mbwa waliwo abakakozesa. Mbwa bukakuba Bobi Wine amazi atako bikajja mpagira Bobi Wine. Wamukozi mbayo neko kubira dana netwe. Waliwo akateekawo. Omanyi waliwo omuntu agamba tumuyino. Yamagezi ge galiko tolaba gondi Katumba oye. Katumba oye. Tolaba ono yakombaga ebigere bya gondi. Bamuyitaniyo yawona omuntu. Kabuleta ekyamuwonya okufa. Yasigala ku kuleti ya bia mu Naire Brewery zibanene bafa. Naye muntu. Yagenze. Naye muntu kabushe. Ani abateekawo. Anti babateekawo nti ekifaananyi kya president wa Uganda kibeere reduce nti abo be bavuganye naawe fe abagezi twagaana. Museveni gwe bakuba. Ate wali abavuganya nabo temuli maafu. Fe twakufiisha dda gwe vuganya naabo. Kubanga bulabanga president avuganya ne Katumba oye. Ngavuganya n'abantu abatali. Nogenda mu meeting ne Katumba oye. Museveni afuze emyaka nga muyina presidential debate. Beera n'embabazi. Beera nekiza besi. Abategerekeka. Naye mbona kanona nze sigenda. Era Museveni yabigendanga mu ngamaze okuwandika politics note. I don't see why this man should go there. Wali wako bala simanyi bakayitani. Nakona otwona nako. Kana akejjinja. Akagwedda. Nze nyezo genda nako. Why do I insist mu radio ne TV mbera mbumu? Brain. Buongo. Sigenda kubeera na muntu antawaanya. Ayogere ebyekisiru ate goyogere byamagezi. Sobola. Kati abaana bamwe bambuuzizza. East African community okuyingiza Somalia efunye eki. I did international relations, the interaction of states and non-state actors. Look, when you are building ekintu musooka ekyasookawo mukitereeze. Yes. Nga temunaba kugatta kuba n'abalala ababatawaanya. Era OAU giraba tefaanana UN. OAU oba African Union oba African Authority eringa American waliwo gye bayita gundi mu Latin America. Union of the American States. Yes. Mu South America bagigamba. Mweri member teyina magezi. No, kasoofuuka kayoola. Kirabu yonna eyina law society. Amakulu. Yes. Nti bano basimanyi gundi group. Muyenga simanyani. Naye gwe noddira Somalia eri ni mess. Noddira Southern Sudan in a mess. Noddira Congo in a mess.
noga nti nkola East African Community etayina makulu etunda ki kakati mukimugenda okufuna mukiri kimu nti abo bonna abayina twabos ekibaleeta mu East Africa kimu ti our soldiers will go and fight in Somalia, our soldiers will go and fight in Congo, our soldiers will go banaye ekituyambye ekiri kimu ekikuba Museveni tetunnakwata ku sovereignty yaffe tukitwala Arusha. There is no government in Arusha. Bazanyamu buzanyi. Yes. East African Federation, there must be a government in Arusha. Erina obuyinza. Erina obuyinza. To federate. Ewana ebiragiro. Kati mmwe bano bonna balina troubles mubaleese mu ggwanga lyammwe. And Uganda yensi egenda okubonaabona ennyo. Abasomali we bali. Abasudani we bali. Bajja kujja n'emmundu zaabwe. Bano bajja kujja n'emmundu zaabwe. Bano bajja kujja n'emmundu zaabwe. Batabangula ate ggwanga lyammwe. Ebola waabwe avudde Congo. Naye nga resources zaffe ziriki. Zezibonyaabona. Ekintu kyonna okukiteeka mu membership. If I want to join member, why is it that nti ku Security Council kuliko amawanga 5 gokka so nga te UN erina amawanga mangi kurimu sikumalaga leeta birowoozo bitalina makulu. To join an association or a union or a party nina okulabamu abantu abali benda bamu nga bansa netuleta kuntwala mu kintu kakati kyovulama nti alien sikini okumuleeta kuba president bavuma Museveni ate bavuma Museveni. You have reduced the president to such a level. Mbwa ataka no musege guno n'amaziga n'embwa eyo mukulu Tamalonzi budda amaaso kubanga omuntu nga alien sikini wabanga ajja kuba president ne president Museveni then president Museveni abatachayina kitiibwa kakati kankubuuza oyo asobola kweyimba ku chairman werosowa tekisoboka ni amuwa akalulu kakati if you want to humiliate to demystify tukita demystification demystification oleeta embwa ezo ngako kalaini skin nokasimba ku muntu ategeera ffe tugenda bugenzi okimanyi kankubuulire okimanyi gwe kankubuulire omanyi nti oyinza okubeera ku pate ng'olina mukazi wo notulina nti abagenzi bagenzi bonna nga abasigaddewo bibano abaagala endongo abagenda okukwata mukazi wo mu kiwato obuunya enkwawa ng'obwo bwalaini skin obuunya enkwawa you go. May I find Alain Skin in the studio? I go away. Can I engage him on what? Taina makulu. Kuchi. Nze ngabo njogera nabo mu studio. That's why I'm always exclusively alone. Bakuchaza wekka. Nze ka. Sina budde bugenda kubana abana na muntu atasoma economics nga togera budget. We are talking about a budget, tasoma nga economics. We are talking about economic issues, tasumanga political science. Yes. Kati njogera nawe. Naye Museveni gwe bavuma. Buli dakika ne bamuleetako bukatumba. Abaganda tuyina envuma gye tuvumamu. Museveni tagimanyi. Ye envuma gye bamuvumamu. Ye tagitegeera. Tagitegeera, Museveni tategeera baganda envuma gye bamuvumamu. Nti bw'oleeta Sempijja. Sempijja namulaba e Kajjansi. Ono Minister Defense. Nga ayina akuuma kaakakasoola. Nga waba yekera mmere balaba NRA naye nga tamanyi naye nga ate nze mumanyi tiwaba yekera yali tamanyi kyovula bamu bwa RDC nga akyali muvubuka nga gavumenti yakajja buyinza nga nze mumanyi nti akolagana n'abayekera naye nze saamubuulirako nange nga nina okuniyomu omukono niyomu nanyalamu nti nze oniyomu ng'onya mwami myaka 10 nje mazeko nga tukubagana kakati nkubuulire kugamba nti ekintu kyonna kasita oyagala kukidemystify tukita demystification oba mystification. Mystification kitegeeza okusiba obwebintu tekabaka bamuzaala n'endira bbiri kabaka bamukola is a human being ng'endira zivaawa ayina baatule 2 ayina fimbo 2 omumbeja ayina obutaasa 2 rubbish. Is a human being katonda tatondanga konti olibeera gumu kabaka toliyo balonda mulondi yes mu kika chance nti waire at the right time ne bakulonda kakati nkubulira nekamba nti abaana gundi abaganda bavumye Museveni naye tabategeera kivumu. Omanyi nti gwe ne bwogenda ku buko akwaniriza abakuvuma
omanyi nti ffe abaganda tukuba nti ku buko tewavambwa. Tewavambwa lwaki ate nembwa eba muku. Yes. Kwegamba naawe ne bwobambwa oli muku. Yes. Naye kwegamba tosaanidde naye ekimanyi embwa ekimanyi nti ndi muko wano. Embwa tekimanyi. Yes. Kati tukiyita demystification nti omukulembeze muddira ekifo ne mukizanyiramu nti buli ajagala yenna asobola okufuka pulezidenti wa Uganda muleeta obwo obugwako gwogwobulina Bukatumba oyo kaali wali nkayi bonna mubateekewo avuganye nabo nti abo be yasigalira okuvuganya nabo abagezi baavaawo abagezi badduka takyabalabako. Ekyo nno ate ekivumo kibadde kyamaanyi kubuulidde ekyo kivumo nti kivumo kyennyini oponensi ba Museveni bamuvuma ye n'atakitegeera nti kyova olaba bwe ndaba omuntu ng'obwongo bwe tebukola nze ne bwanvuma simuddamu. kakati kankubuulire nti Sempijja eyali chairman wa RC5 eyali minisita wa agriculture omusajja yamuwangula mu kalulu yali musibi wa mwoki wa Weredige Kalungu mu Nnyendo wano mu Erukaya yali mwoki wa Weredige ye yamuwangula mu kalulu. buli lwolaba mukazi wo ng'olubuto alufunye ku musajja owa wansi aba ayagala kujereka bw'anaalufuna ku musajja bwemwenkana tojja kulumwa. omukazi ng'ayagala kukulumya omukazi ng'ayagala okuhumiliatinga nobwomugamba nti lwa house boy lujjemu talujjamu bweba ye mwana gwensigazizza wants to humiliate you bw'anaakwana omusajja bwemwenkana tekijja kuluma. omanya nti aguredi yeeyo aleeta ddala buli bwennyininyini nekamufunyisa lawoluusa nekaleega obugulu ne bakakwata nekakwata kasebba wakabukedde kati Museveni bamuvuma ye takimanyi nti when you remove Sempijja you replace Sempijja with owa Weredige is abusing Museveni. These Baganda don't expect anything from this Wereda. No, it is intended to get wakowa okumanya twakowa twagala katulete Wereda nokwata amiri yakyambadde nomuleza amasongoto yateekangawo ekitanda ekyo nazino. It is intended to him. Amelia Musasira bwakomawo they will humiliate you again. Yamaze nakkiriza okukomawo bwakomawo abantu bamusabye bagenda mu humiliate nga agende katalina kaali kuluna ate bagenda mukuba bubi nnyo bagenda okuba Amelia yeewu okujjako ng'akoze akakodyo nti mpita mwana opozi kuba forces ezimukuba ezimhumiliating tazimanyi nga tagenda mu kamyufu akenda aremu nga tavuganyizibwa afuuke waliwo abayita mwana opposite nga talina amwesimbyeko yayita mwana opposite naye Museveni alina kyamuwaddeyo yadde okuzimba yessomero tewali. Yes, it was abominable for NRM to win an opposite in Buganda. Museveni tamuwanga yadde obwa minisita yali mwadde bwadde obwa deputy kubanga omuntu okuyitawo nga tewali opposite mu Buganda yekka Museveni teyamuwa kantu nakamu tamumanyi namumanyi tagenda nga kubebasa naye anti bano bayinza okubanga bamulwanyisa ali nemula mukoddomi bwe yaniye ku bantu yalwanyisa abantu ate Museveni n'alowooza fe tujja kukkiriza mukoddomi watuniemu ajja kgenda fe yatusangawo wano omukotonyi emyaka 10 ankuba munzikirize bakomewo batte abantu naganyi ate kuno bakomewo atemba kubye nnyo kubaise bategeeza bakukuba okkirize omanye ogonde basokola enda z'abantu bajja batta fe Abaganda tukuga nti bw'otava ku mulungi ofa owoza bw'oba yagala bakutte omukazi anaakussa kano bajja kukatta entwe katabani kakajiji bakakuba entwe bakalowooza kutta bantu nze manze obba ebikusubi total exposure. Kati president asobola otya okwewala okwesimba ne bano obujenjegere kati nakakuwa ebyokulabya bibiri miyingo badira omusajja dereeva we dereeva we yamuwangula dereeva wa miyingo yamuwangula dereeva wa miyingo kivumo kyennyini. They don't study. Museveni is being humiliated. Nti abantu abayivu bonna boleeta ab'amaanyi tubasimbyeko abantu abujjenjegere ab'envunza babawangudde. Wekankubuuze, let me tell you, bwebanga mwagala mu kitundu kulonda chairman wa RC1 waliwo botavuganya nabo nebakuleetera omutamiivu nebakuleetera vaamu egentleman avaamu
kasaba kuleetera owenvunza kubanga otegeera nti bano perception yaabwe kwani abafuga muyaanyi nti tegenda ku pano nensangako abasiru nze ogenda ku pano nsangako babingu bamwenda abo botunka nabo kuba we are talking from a point of waliwo gundi Musumba eyamuwangula yali atunda watermelon mugundi Isaac Musumba eyamuwangula yali atunda watermelon Kamuli nakasero ba yamukuba people want to humiliate you baba bakukoye like a pregnant, like a woman, a housewife. Mukazi wa ne bwaba mwenzi ayina okwana abasajja abali ku rating yo ne kastada wansi house girl n'omusajja n'afunyisa house girl olubuto watulina amaddu mangi nefe abasajja abaganda bakugamba ekiwemula omukumi wa wakaki mawulu ate okayita mawulu obwana obwo obuto niwakotina amaddu mangi nibwa house girl tubwesonyiwe kubanga kati weebuuze sikahausi gano bwe kasimba olubuto omwana oyo banamuyita batya banne okuyita house girl mama yes sobola kudya baana bange kuyita house girl mama kubanga nkimanyi ti house girl si condemnation is a process newe nakavumbagirira ekiseera ekyo era tulaba aparasayini n'aba Israeli omumwana wa house girl abapalestine family yemu tata y'omu kakati ffe bwe tuba tukola ebintu ebyo tubikola ntulowooza future ne integrity nti future yange eriki nti future yange omwana ono omuwala omuto ono ankolera ewaka si condemnation naye mwagalira musajja mulala amuwase not me siyinza kukwata kawusigalo wange mu kiwato kaana kange abanga mwana wo naye abasajja balina amaddu anti kyenkubulira oswadde babuvumbiki anti okavumbika kayinza okukulemerako ne kakuwaabira abaganda batugamba ekiwemula omukuumi wawaka mawulu sirefutovers kakati Museveni ye bamulese avuganye n'amawulu what does it mean kitegeeza nti ffe abagezi twakwesonyiwa Museveni would sponsor people like Kyakoze like a Bobi Wine yabateka mu sente anti kugambye nti you sponsor people like Bobi Wine abakazi abo mubalaba omukazi bw'ayambala olugoye ne batamukwana taddamu dwambala amanya nti ne batamusiiya taddamu dwambala amanya nti olwo lufu terujjayo figa yange ne kasita akambala ne batandika omusiiya buli omu amanya nti awo bana abantu bavuma Museveni namukoleranga omukono nyamu omukono yali alowooza ndini nakano katabani kakajiji myaka 10 nyimu era akumiwadde mwasoko omwana nzijukiza wano beba battire wano mbu sente zitabudde Kenzo ne Bobi Wine gavumenti yawadde abayimbi bilioni 10 oba bawa 20 zebampaddeyo ki yo Museveni bwati bwakola bo balowooza nti abo abayimbi balina naye njokolako ekintu kimu bandabeko ku saidi endala singa tabadde ono muhoozi njagala Museveni andabeko ku saidi endala ya Bobi Wine kubanga Museveni yanjooze nnyo emyaka 10 omukongo ndi bubyo nimu aniamu omukoyi alowooza mbu walibeerawo olunaku olumu lwende mukkiriza n'asokola enda z'abantu ate kati mufunyeko evidence y'amaanyi ate kati ensi emutegedde nakano kubamba kubye nnyo ensi etegedde abasokola enda naye kati okuziwa abayimbi n'okuziwa abantu bengamu bazifunira wa bali bazibba naawe sente ziringa njaga bakoze eki buli omuyimbi alina ekizimbe bali be bazebbira bafere bazibabbako ffe tebatuwa kubanga bakimanyi nti nze milioni 2 obimpa mwononye nze if you give me 200 million mwononye ebintu byange bimeka mwompa milioni 2 n'obimpa njagala ombuulire omuntu omu gw'ogenda okutta amawugwe ga dola $5,000 esente meka omutima gwa dola $5,000 ensigo za dola $5,000 obwongo bwa dola $5,000 boni mali wa sente meka $5,000 ompa sente meka nkukkirize osokole ebyo biwa abasiru nyamu educated I know timuwoza ajja kujja tubakwate abo nabadde basokola kuba kakati the biggest surprise eriki
yatukubanga ngaayagala obwa pulezidenti tasobola kujjayo mutwe tukuba ebizindalo nadduka ani akuwa obwa pulezidenti ng'ate abantu botta uyu yawedde nakano kaluzunza muntu I will be prime minister where in jail in European jail kati ze kasana kutobwa president ana mwanganga nafawa muhoza na mwanganga nafawa akumba na mwanganga nafawa uya na mwanganga nafawa gwembulia avuganya mukozana mu government muli ni mu opposition waliyo Bobi Wine ate Bobi Wine ngalwana n'abantu be Bobi Wine tubali tumanyi nti yalina amaanyi alwana n'abantu be bagenda mukolera wakati abakubye nti babbi no bagenda mwanukula mukalulu Bobi Wine cannot be marketed beyond Busoga and Buganda. Ana mwanganga nava jikoneko ana mwanganga nava muozi mukoneko ana ndikasana nategera omulinzo mukudubi wa Museveni ani yakubantu nakana kaluzunza lutwe nemanye kampagere mukozi myaka 10 ana mwanganga nava naye mukoneko ana mwanganga nava mukoneko ana mwanganga nava ana mwanga kati ekirieka ekisolo ona wali wa mwogerako nidde munnafona asokolenda wali wa ate kati uyu yali avuddeyo ani amwogera bamukuba ne nakano bakakuba ne bakattirawo kakati kyenkubuulira kiri kimu nababala emyaka 10 nempromotinga mukozi ye Museveni yangobanga mubbi wankoko naye ate Museveni goyambadde ku nkofiira ate wano noyambala muhozi omanye enkofiira kyetegeeza genda osome French Revolution abasajja balafayette bagamba kabaka tuli bawulize ne bakolera n'enkofiira eriko ekifaananyi kiri nagaana okukkiriza nza ndi musapota naye omukazi amugamba omukazi yinza okunyamu nanyolamu naganyuka ku jireketi kwe basuula embwa ng'atutte 5 billion ng'azitwalawa this man era ebyo ebyamasi masi ngani gunimu nze namulaba nga ayina engato zaalumu anzitala enkofiira okukakasa president Museveni mwagala naye omuko yanneregamu ate akomawo bwanjafuwaza akomawo ajja kuwandagala envunyu mu nnyuma nje muwandagaza envunyu bwana sezaala bwe yamugambye nti respect everybody genda omusajja muwe sente bagane balabe mpandagaza otuleke envunyu mu nnyuma oba tuyita bakuzanya nti najja ajoge famire yange kubanga tumugere awanaddira ng'ayavuwadde otunaddira tusokole temujja kusokola bantu n'abaana bammwe emizimu gijja bakuba mugende munoonye sente enda teyamuwadde baluwa agende mwagowa yegayirire ate emwanyizize amataka ge ennyama yiye ekijjawa mu gavumenti omuko yonna nyini yawasa ggwanga lwakuba eggwanga teririiko bukazi naye yawasa ggwanga eggwanga teririiko bukazi atereko Victoria gyebakako tosobola naye ono ye yawasa ggwanga eggwanga liriko obukazi mu bizinesi amata gamuwadde ekyaki muwadde emwanyanzi muwadde kati bagala nakuleeta ddwaliro lyabwe era erisokola bajja kudduka anamwanganga navawa jikoneko anamwanganga navawa muwozi anamwanganga navawa mukoneko anamwanganga ani amwogerera gwawulira oyo muvuka ayina amwogerera agoyogerera muhozi mbwajje aweeyo sente komejongo benyondo nkwasa omuntu Museveni yamugambye impossibility yamugambye genda mugende kizunzolu mujje mbatte bayirasi mukwate sente zange badde bakuteka Joni yakati Joni yayiki nnyo Joni atakuleetera obuzibu yabadde tamanyi nti bano babagambye Museveni yamugambye nze okunoonyeza sente nzeewaagowa nawe kumukunya ku bantu ojoze ensi tumukuba butambi ensi abantu bajoze baani